Raila Odinga yaliko Ssaabaminisita w'eggwanga erya Kenya era nga wetubadde ekisebo badde otuwa ebimufuula omuntu ow'amaanyi ne William Ruto babadde batalima kambugu okutuuka kumuyita nakazadde wa demokrasiya wafiiridde babadde balima akambugu naye mu bbanga ery'ebyobufuzi eddene ebiseera ebisinga babadde tebakwatagana naye nga sinakoma waawo njagala n'okutegeeza abawuliriza nti dakiika ntono zetukubye amabega omulambo nga gutuuse ng'abakungu bateekateeka okugwaniriza ku kisaawe abawagizi ba Odinga basindisa eri emisanvu gya poliisi n'amagye ne bayita ne ku VIP gate ku kisaawe kya Jomo Kenyatta ne bayingira ekisaawe bo bennyini okwekimira omulambo era mu nteekateeka eno babadde bateeseteese nga walina okubeerawo emikolo gy'amagye okuyisa ebivvulu ng'omulambo gwakatuuka olw'embeera eyo gisaziddwamu kakati omulambo ne batandika butereevu okugutambuza nga guva ku kisaawe ng'abantu bwe baguwerekera okuviira ddala ku kisaawe okutuuka ku Liifino Home William Ruto gyasuubirwa okugwaniriza. Baani abagutambuza? Abawagizi? Gavumenti yegulina naye nga n'abawagizi bagutambulirako. Nebyo babadde bateeseteese nga bifudde kuba abantu bayiise. Emisanvu bagisindisa eri nga tojja kuba migo bazze kungubagira muntu waabwe. Kakati oyina kukola okusinzira embeera bwegamba olwo kye tuyita situational ethics okola otya mubadde muteeka ogende n'ekiriwo so ab'ebyokwerinda basazeewo ogenda n'ekiriwo ebivulu by'amagye ebyo ne bisazebwawo ndabye wano ne Abdul Wasik naye akikonyeeko muwuliza programu eno walulanga webale nnyo Abdul Wasik okuva mu Nation Media Group. So wetugenda mukumula ampuliza mbadde nkutegeeza nti Jaramogi mu kusooka ye yali ateekateeka Oburu Oginga naye amasannyalaze g'ebyobufuzi gakwata Raila wano wetubadde mu kuwumula Kayiwa nanzijukiza ekyali ku Bush senior mu America naye yateekateeka nnyo Jeb Bush era ye yali omugezi ku babiri Jeb Bush ne Bush Junior naye amasannyalaze g'ebyobufuzi ne gakwata Bush Junior era okukakana nga yafuze president wa America kitaawe gwe yali alowooza nga si yabedda yaguma ku bwa gavana bwe Florida so kati na wano bwe kyali nti taata mu kusooka yali ateeseteese Oburu Oginga era ye yasooka n'Odinga okuyingira ebyobufuzi yayingira mangu kanso ya Kisumu kibuga ky'Ekisumu mu myaka gy'ensanvu naye amasannyalaze mu myaka egyo egy'ensanvu ate ne gabuuka ne galinnya Raila Amolo Odinga okuva olwo tegazze mabega okutuusa waafiiridde ekimu ku kyamufuula ow'enjawulo omanyi n'amasannyalaze g'ebyobufuzi tegagwa bugwe oteeka okubaako naawe ebyokozi nago okujja omanyi waliwo enjogera nti omukisa gusanga yeetegese naawe olina okuba nga olina byokoze kati ekimu ku kyenjawulo Raila kye yalina ku mukulu we yali mujagujagu kitwaki ng'oggyeko ebyobufuzi y'omu ku basuubuzi abadde basinga obugagga mu Kenya ebya gaasi yatandika okubisuubula nga y'omu ku banene emyaka gy'ensanvu ng'ali myaka 2 so mutetenkanya mujagujagu ate ayina omutima omuvumu ate bw'asalawo nga aba asazeewo omutima yatwalira ddala gwa kitaawe Jaramogi Oginga Odinga bw'asalawo ayinza n'obutafaayo mu abalala kye mulowooza kyekirwaki mu kwekyusako okw'ebyobufuzi anyizizza bangi naye ye nga tekimuyigula ttama yebadde karakita ye kati yemusobosezza okutuuka ku ebyo era omusajja omu Nigeria Babafemi Adesina Badejo yawandiika ekitabo ekikwata ku bulamu bwa Raila Odinga ng'amukkiriza official biographer we bakiyita Raila Odinga an enigma in Kenyan politics. Mu kitabo ekyo alina waayogerera nti myaka egy'ensanvu nga gitandika Odinga ng'akomyewo okuva mu East Germany gye yasoma obwamakanika lumu ye ne mukulu we Oburu Oginga mu kiseera kye yali akiika mu tawuni kanso y'Ekisumu baasalawo okutwalako bannyinaabwe babiri okubakyakaza akawungeezi embeera eyo yali ya bunkenke kitaabwe nga musibe
nyaabwe Aida Odinga nga ye taata ye maama yayino okuliisa family yayino okuweera yayino okukola buli mulimo kakati nga n'abaana naddala abawala bali mu kiyongobero okulira mu mbeera eyo ina psychological torture so Oburu ne Raila ne basalawo batwaleko bannyinaabwe okubakyakaza era babatwala mu Hellions Club yasangibwanga ku Tom Mboya Street mu kibuga Nairobi tebava mu maka g'omukyalo bava mu maka gaabwe agaali gasangibwe Karen mu kuva waka nyaabwe Aida Odinga ayina emmotoka ey'ekika ekya Austin naye omuwandiisi akulaga nti ne bwe baasalawo ani agenda okuvuga kansala yali tamanyi kuvuga nga student Odinga omuto yamanyi okuvuga era yavuga emmotoka batwala bannyina baali bakyali mu high school mu senior bagenda mu Hellions Club bwe bamala okukyakala kawungeezi basalawo okudda era Raila Odinga nadda mu mitambo gy'emmotoka kati baba bali mu kkubo Oburu Oginga ajerega Odinga nti emmotoka tagivuga bulungi nga tabanyega bwe yalaba ono amusojja takoma n'asiba emmotoka omulundi gumu ku bbali n'agamba mukulu we anti olabika emmotoka ogimanyi okunsinga ebisumuluzo biibyo n'afuluma n'alinnya takisi kakati bano basiniya bo tebayinza nakutetenkanya ono omukulu kati yalina okutetenkanya n'atuula ku steering omuwandiisi omunigeria Babafemi Adesina badde gyagamba nti yagivugira mu namba emu namba 2 paka waka bwe batuuka awaka bamusanga yatuuse dda ali ku binyeebwa alya n'abatunulira nga walinga awataliiwo kibaddewo era teri yaddamu kukinyega naye teyakinyegako ekibaddewo naye ng'abasomesezza essomo nga watali kibadde kati omuwandiisi ajjayo emboozi eyo okukulaga karakita ya Raila Amolo Odinga era eyo ye karakita ye mu byobufuzi era kyekimu ku kyamusobozesa okufuna amasannyalaze ne gasukkuluma ku ga mukulu we kubanga mu karakita y'abajaluwo mu Kenya mu mbeera zaabwe tebaagala muntu abakulembera ng'ate yeekwata omusoobooza oyina okubalaga nti oli kamanda waddala si mu bigambo wabula ne mu bikolwa kati ebyo bw'obigatta ne mu maaso awo bye tunaalabako bye yayitamu byayongera okumuteeka mu kiti ky'omuntu mu buwangwa bw'abajaluwo ajja mu kifo ky'okubeera omukulembeze wa banne ekirungi Oburu Oginga n'atakitwala bubi era oluvannyuma yakkiriza mu byobufuzi y'okubeera omuyambi wa mutoowe ye yakkiriza okubeera omuyambi wa mutoowe bw'alemwa mu kamyufu mu kulonda kuli okwasembayo okutali kuno yamusindika mu paalamenti ya East Africa ku mulundi guno era yataddewo omukono okulaba ng'asobola okuyingira sineti ya paalamenti ya Kenya ajjira ku mugongo gwa mutoowe ekyo yakikkiriza kasita yatunuulira ebintu nga bwe bitambula kakati ampuliriza eyo yonna tugenzeeyo naye tutunuulira Raila Odinga kakati njagala okuzzaako emabega nti atandika okusituka nga kitaawe Jomo Kenyatta amukeesezza kye bayita ebyobufuzi Odinga agenda okukomawo mu gyensanvu okuva mu East Germany okusoma nga kitaawe bamukeesezza ebyobufuzi era nga kirabika akkiriza mu bikolwa ne mu birowoozo nga n'ab'enju bakkiriza nti kati kino kyekifo kyaffe ekipya mu Kenya tukigumire tutambulire awo tubeerewo omusi bakkiriza n'abali ebweru bakkiriza jukira ampuliriza atamanyi byali awo Kenyatta entiko
y'okusika omugwo wakati wa Jomo Kenyatta ne Raila ne Jaramogi Oginga Odinga yaliwo wakati wa March n'ogwokuna 1966. Naye ng'ebigambo by'empalana byali bibaddewo mu lwatu okuva lwe baafuna obwetwaze nga baakabufuna ne batabuka. Era mu 65 omusajja omuyindi omugowa Gama Pio Pinto afuuka munnabyabufuzi munnakenya yasooka okutemulwa nga muvubuka muto, yali mbaka mu parliament ku kada ya KANU ng'ayokya naye ng'ali ku saidi yo Oginga Odinga, kubanga Oginga Odinga yalimu endowooza y'obwannakali akaani ate nga Kenyatta atute kubo lya bwa sita kange. Kati Gama Pio Pinto yali akkiririza mu Jaramogi. Abawandiisi b'ebyafaayo ku Kenya abamu bagamba nti okutemula Gama Pio Pinto bwali bubaka gavumenti ya Kenyatta bwe yali esindika eri Jaramogi akakkane, bw'atakakkana ne balinyisa Jia. Jaramogi kye yakola mu byobufuzi bya Kenya eby'amawanga n'asalawo akozese mujaluwo munne Tom Mboya okutigomya n'okukakkanya Jaramogi. Buterevu Kenyatta Jomo akozesa Tom Mboya okukakkanya mujaluwo munne Jaramogi Oginga Odinga. March n'ogwokuna 66 ebiseera ebyo bijjukirwa nnyo mu byobufuzi by'e Kenya kubanga abantu abakkiririza mu Odinga Jaramogi Oginga Odinga basindiikirizibwa okufuluma KANU, naye ng'amateeka nago era gakyusiddwa era nga byonna Tom Mboya yabikola. Ebyembi nti naye oluvannyuma yatemulwa mu 69 ng'amaze okuggusa omulimo guno ate naye yattibwa. Ne gwe omulimo yaguggusa bulungi, agenda okuttibwa nga Jaramogi ye yasaanawo, kati ye agenda okuttibwa ng'abajaluwo tebakyasobola kubeera na bwogerero. So kakati muteeka baalikyusanga bw'osala eddiiro n'ova mu kibiina ekimu ekitaaliwo nga bafuna obwetwaze wali osobola okusala. Kuba na wane Uganda ojjukira aba DP we baasala nga bakulemberwa batalinga ya leader opposition. So mu mateeka g'omuzungu ge yatulekera kyali kisoboka ne Kenya bwe kyali. Kati bano mu kutigomya nga bateekateeka okutigomya Oginga Odinga ne bakyusa amateeka bw'osala ekifo kyo kifiirwa ne tuddayo mu kalulu. Kati era bwe kyakolebwa abaka abeesiba ku Odinga baagobwa mu kibiina basindikirizibwa okuva mu kibiina ne beesogga ekibiina kya Oginga Odinga ekipya ekya Kenya People's Union KPU ne babazaayo mu kulonda okwakazibwako the Little General Election eya June 1966 naye bivudde wali March n'ogwokuna. Kati okulonda kutegekebwa nga bano abaze mu KPU balina okuddayo mu kulonda. Embeera n'obunkenke obwaliwo ababaka abasinga tebadda era abo abaakomawo baali bava mu Luwonyanza, naye bammemba ba KPU nga tebava mu Luwonyanza kyali kizibu okuwangula ebifo byabwe bakomewo. Embeera nyine yeeyongera, jjukira ono n'obwa vice president yabuvuddeko. Kati entikko ejja Okitoba 1969 Jomo Kenyatta ajja okuggulawo eddwaliro eppya mu Luwonyanza nga ne Jaramogi alina okubeerawo. Abaali balitaddemu ssente baali ba Soviet Union. Jjukira mu byobufuzi bya Kenya Jaramogi yali atambula mu byobufuzi bya Soviet Union. So nga abantu bakimanyi Jaramogi yali wankizo mu ddwaliro eryo okuzimbibwa. Kati Jomo Kenyatta alaga nti yennyini byonna ku mukolo bonna baaliko, bonna ne baweebwa obuzindaalo, buli omu n'alangira munne. Abawagizi baabwe ne balwanagana, amagye ne gattawo abasoba mu 10. Omukolo okuggwa Jomo Kenyatta n'alangirira nti ekibiina kya KPU kiwereddwa era ne Jaramogi n'akwatibwa ne bamuteeka mu kkomera lya waka, asibwa awaka 1969. Kaakati ampuliriza nkuzizza eyo okulaga Odinga waayingirira okufuna amasannyalaze. Bino byonna biri waali Germany.
akomawo egy'ensanvu nga gitandika July 1970 embeera eno nagyogerakoko ne mu program ze twakola emabega eyo July 1970 Odinga Raila nga ayina emyaka 25 atuuza press conference yeewa obuvunaanyizibwa okufuuka omwogezi wa famire ya Jaramogi Oginga Odinga. Bannakenya abasinga erinnya baali tebaliwulirangako nga basinga kumanya mukulu we kuba ye yali amaze n'okuyingira ebyobufuzi ng'ali mu City Council e Kisumu. Kati ate bawulirayo omulala asobola okwatulira gavumenti eya Jomo Kenyatta ku bye yali ekoze kitaawe obwo bwali buvumu obutali bwa bulijjo. Ojjukidde ebigambo Ruto byakozeseza a beacon of courage ng'ayogera ku Odinga. Ekyo kyali kikolwa kya buzira era teyawerekerwako banne press conference bagimulekera ebeyiye ebinaddako bibe bibye. Olwo atandika okufuna amasanyalaze. Press conference we yaggwa teyabeera kyekimu naye ne bamugamba agiratta ku bigere embeera teyali nnungi era oluvannyuma lwa press conference eyo yaddako emabega. Omanyi revolution yonna yeetaaga abantu abalamu sikubeera luusi kanoni. So yatta ku bigere n'anoonya n'omulimu gwa gavumenti. Yasooka mu University of Nairobi n'afuuka technician mu kitongole ekisomesa obwamakanika ng'ayambako abasomesa olw'obukugu bwe yali afunye nga technician mu East Germany. Era mu University ya Nairobi ya gavumenti yakolayo okuva mu 1970 okutuusa 1974. Kakati ye kennyini naggulawo kampuni ezize omuli ezitunda gaasi, ezizimba enguudo, ezizimba amayumba. Atandika omukululo gw'okukola ensimbi okubeera naggagga gwe tumanyi olwaleero era ezo business atuuse kufa ng'akyazirimu. Azitandika mu gy'ensanvu ng'ali myaka 2. Ng'oggyeko okutandika business ezize mu gavumenti teyavaamu. Bw'ava e Nairobi yagenda mu Kenya Bureau of Standards n'akolerayo ku mitendera egy'enjawulo we yaviirayo ng'atuuse ku ddaala ly'obwa deputy director. Kati awo abantu baamwerabira mu byobufuzi amannya agaali gavuga malala kasita yadde okukola mu mirimu gye egy'ekikugu. Erinnya lye liddamu okuzuukuka 1982. Omwaka ogwo gwa byafaayo nnyo mu ggwanga lya Kenya kubanga gavumenti ya Moi abasirikale bagyegezaamu era ekyamazima bagivuunikako essaawa nga ziizo. Katonda yazza bibye. Kakati byonna nga bimaze okukakkana gavumenti yali enoonya buli ayina akakwate ku nsonga eyo. Enju y'Odinga yali teyinza kusimatuka. Jukira Jaramogi yali yava mu kkomera. Kakati Moi bw'atwala obuyinza egy'ensanvu nga giggwako yamuwako n'okkulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku Pamba. Naye bw'afuna omukisa ogwo ate n'addamu okwogera ku by'obufuzi n'ensonga ze ziri ez'obwannakalyakaani abagagga baatwala ettaka n'ebirala. Moi n'amugamba olabika tewayiga nkugobye. Jaramogi era n'addayo awaka. Kakati bamuddamu okumuzuukusa mu kugezaako okuvuunika gavumenti y'e Kenya mu 82 era baddamu ne bamukwata ne bamusibira awaka. Moi bw'amusibira awaka mu baana be yanoonyayo Raila Amolo Odinga nga gw'alaba yekka asobola okubeera mu kkobaana ery'ekika kino. Ne bamukwata. Naye ekimu ku kifuula Odinga ow'ettutumu ekisooka yasibwa emyezi 6 nga tawozeseddwa